Hello bannayuganda bannange balamusizaako bannange mbasaba buli omu alaba vidiyo eno nkusaba ogintambulizeeko ddala gisharinge ogikomentingeko ate era ogirayikinge esobole ddala okutuukira ddala ku munnayuganda yenna naddala okusingira ddala ku bannakawempe abagenda mu by election eno egenda okubaawo very soon. Munnange bannayuganda mwenna njagala okubategeeza nti Electoral Commission yatandise okugaba obukonge. Obukonge bwe buno obupapula obukakasa nti ddala oli mulonzi era akakonga ako bw'ogenda okafuna n'osayininga erinnya lyo. Munnange Electoral Commission kyeyakoze teyalanze era tewagenda kubala temugenda kutegeera nti obupapula buno bwatuuse ku zooni zammwe gye mulondera ate nga tebwasaasaanyiddwa nnyo bwe bugenda kufunibwa. Bannayuganda batono nnyo ddala abamanyi nti obupapula buno bukola ki buli mu kugabwa ate era nga bannayuganda tebajjumbidde naye ate nga kintu kikulu nnyo 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 bannayuganda ebintu bino ebiri tekiniko okubikola ki okubiteekako nnyo essira. Bannayuganda ebiseera ebisinga tubeera nnyo ne vibe eno ey'okgenda mu processions ogenda mu campaigns ezo okwetooloola oke nnungi nnyo kubanga ziba zipromotinga candidate wo oba candidate waffe naye ate waliwo ebintu ebirala bye tutalina kubuusa maaso naddala nga okugenda okebera enkalala z'abalonzi okwapudetinga enkalala z'abalonzi n'okugjayo akapapula kano. Nkusaba bannange otambulize vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda yenna. Kino tekiriiko munnakawempe yekka wabula ne bannayuganda ffenna kubanga bannayuganda abeetaba mu kulonda. Bw'ofuna akapapula kano akakonge akapapula ako kakwanguyiza okugenda okulonda oba kakwanguyiza mu process ey'okulonda kubanga bw'onootuuka wali wa polling agent togenda kukaluzibwa kutandika kunoonya linnya lyo. Ate nga bwe mumanyi bano nti abasajja bano basobola okumanipulatinga ebintu bino n'ogenda okutuuka wali nga enkalala z'abalonzi zakyuseemu. Sorry. Kati mwe bannayuganda mwenna njagala obbakubiriza mufune obupapula buno naddala mwe bannankyukakyuka abeekawempe mugende mufune obupapula buno obukonge bwammwe obulaga nti oli mulonzi mubufune mwenna kubanga bano abasajja nga bwe mwalaba era baakola birigesa byabwe ne baleeta ebya yero ne baleeta ne registration eziva mu Electoral Commission. So nabana munnange okwerinda si buti bano abantu basobola okukola bi manipulations byabwe ogenda okutuuka wali munnange ng'erinnya lyo teririimu naye mugende mufune obukonge buno bannange kana akakonge kajja kukuyambako ojja kutuuka wali okapulizentinga bupulizentinzi nga bakuwa kalulu ng'ogenda osoola kaluluko. Bannayuganda tetufuddeeyo nnyo ku bino ebintu ate era nga bannayuganda Electoral Commission tegenda kulanga kubanga era mukimanyi bulungi abantu abo engeri gye bakolamu ebintu byabwe. So bannayuganda mwenna mu Uganda yonna si kawempe yonna wabula munnayuganda yenna agenda okwetaba mu kulonda oba 2026 Mukama nga atutuusizaayo bino by'olina okugoberera ddala. Olina okufaayo n'okebera enkalala z'abalonzi okuzizza obujja oba obadde oyagala kulondera mu kifo ekirala n'okyusa ng'obudde bukyali oleme kusubwa mukisa kulonda oyo pulezidenti oba kulonda mukulembeze wo gw'oba oyagala. Ate era kati bw'oba tolonze ogenda kulwanirira ki ky'otalonze. Kale bannayuganda tubakubiriza mwenna mugende muggyeyo obukonge bwammwe muggyeyo obukonge bwammwe bannayuganda. Tambuza vidiyo eno etuukire ddala ku buli Uganda yenna. Bannakawempe temujjumbidde kuggyayo obupapula buno. Zooni ntono nnyo okwatereddwa obupapula buno obukonge naye olunaku olwaleero we luzibidde nga bantu batono nnyo ddala abagenze okufuna obupapula bwabwe buno. So bannayuganda tubakubiriza naddala mmwe bannakawempe mugende muggyeeyo obukonge bwammwe. Abantu abo bwedda basiibyewo batudde tebafunye mirimu naye nga bannakawempe mwe tuli bangi bannakawempe muli bangi abagala okulonda enkya mu bukeeze enkokola mugende muggyeyo obupapula bwammwe. Bannange alabye vidiyo eno ategeeze buli munne ategeeze mukwano gwe nti Electoral Commission eri mu kugaba bukonge obw'abalonzi. So bannange nga bwe tugenda mu kampeyini zaffe bwe tugenda mu procession zaffe n'obukonge buno kintu kikulu nnyo era kikulu ddala kubanga kajja kwanguyiza. Tosobola kubeera nga olina akakongeko n'otuuka wali ne bagamba nti ate erinnya lyo teririimu. Tekisoboka ojja kuba oli automatic okulonda.
kubanga akakongeko oledde okayina. So nkuutira bannayuganda era nenkubiriza bannayuganda bonna nekola bannayuganda bonna gye muli nti mugende muggyeyo obukonge bwammwe. Batandise okubugaba olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi zibadde mmeka? Ya ndowooza olunaku olwaleero zibadde ennaku z'omwezi 4. Batandise okubugaba mugende muggyeyo obukonge bwammwe. Bannayuganda yeyo message gye njagala mugitambuze etuuke ku buli munnayuganda yenna. Si munnakawempe yekka wabula ne bwe tuba tugeze mu kulonda okuddako yonna yonna, oba wali by election yonna, oba wali okulonda konna konna, mujjumbire okulonda konna okuliyo. Ate mukubirize bannayuganda okulonda. Nankubadde bano abasajja bakola ebisoboka byonna okusobola okukyaya bannayuganda okugenda okwetaba mu byokulonda. So bannayuganda Kawempe North mugende muggyeeyo obukonge bwammwe musobole okulonda obulungi nga tewali abakalubiriza. Mwebalire ddala, mukole ekyo tujja kubasangayo.